bwati. Mpulira mama. Babalondese ebinusu buli lukyaza nabeera nga wali nga ndaba. Nganti nga nze mba mu first family. First family yewava nokirira. Owa siko. Mu first family yewava nokirira papa okulonda ebinusu. Iwobazi. Bada kunyumiza ebera mwezi kunyumiza ikubulira. Otuukaze nabala wali. Abaana bazze. N'ebipapula. Manager abana w'ofiisi. Era kyekiri munda eyo ekintu kyange ekigamba kyekiri. Eno munda. Kigamba. Ekikolwa wena bakulondesaako ebinusu. Ino kamera nesatagirayo. Nabirabanga. Iyo walinga wange oba abona balondesa ebinusu. Balonda ebinusu. Manager akugamba awumuliwo watagira. Abiwawa. Eyo ne ba interview. Ebinusu. Nabiwa. Kati kwa kigenze. Ndiwuli. Chechidamu. Awo wetotose. Nalonda kimu kwatunulayo. Manager bakugamba interview tenaba. Nalonda ekirala. Interview tenaba. Kulonda ebinusu. Ndabale tena akola ki? Tebagenda kulaba. Sikolastika nondere ebinusu mama. Nondere ebinusu. Nondere ebinusu mama. Ani gomanyi. Hati okomye mu ofisi balonda ebinusu. Weti walonda. Wabinusu amanyi wabifanana. Bifana mu dola. Ya dola. Naye nabido. Londa ebinusu. Tojja kulonda. Sigenda kulonda ebinusu. Mperano sikolastika leka nkobere mama. Eye wa Mwebe. Bajja kulondesa ebinusu. Bada kulondesa ebinusu mwebeze mwiti. Mwiti. Batakulondesa nga binusu ne yoka. Yenda kumana. Yenda kumana kwe kakubuye tukindagamu. Wabana ebinusu. Odabironda. Watulane mukawopana nkuba olugi. Okwatuka nawe. Ngolwaki simukuba. Yewe. Ngolwaki simukuba. Awo ni wotofuna engire kutwala obankoma bosi kulaba kulemi. Ate ekyofiira bwekyanki. Tukira mwenge ogire. Njire. Priscilla, sagala bitu. Tekeno otya. Oyimusiru. Waka chwaiti ni musiru. Nagamba kuna risiti bbiri oziteekaawo. Bakasoma bajja babiri omu muteeke ku risiti enfu omu muteeke mu namo. Kati abawala bombi bazze obateeke ku risiti emu. Dindako William. Oyagala nzibe? Ate ani agambye okubba? Nze Priscilla nsobola okubba. Tekigenda kubba. Sigenda kubba. Ogenda kukola otya? Ngenda kukola ogwandeeta. Ate mukama wo wano? Mwami Ruva. Ate nze nkola ngaana. Nga manager. Kati saagala omanyire. Entebe gy'otuddemu bangi abagisookamu wano. Si gwe osoose okugituuzaamu okufeesiwo. Ntegerekese kola risiti bbiri z'abantu babiri ngatateeka eno teeka eri. Bw'oba ogambye kuleeta omuntu omulala. Nze kati ngende mu kyaki mpereze male nziremu ofiisi nzibe tekijja kusoboka. Eno si kyaki okitegedde bulungi. Eno ofiisi si kyaki. William ayagala kunzibisa. Obusibu bbi. Kiki? Bano abasajja ne bobakolera otati kusobola kusiima. Tebakusasula? Omugagga yenna n'omukolera emyaka 2 tayinza kwongeza musaala nti wadde ku mitwalo 5 akuwe kakadde. Koggwe. Bo bagaggawala bazimba kalina fe tusigala mu bwavu. Koggwe konzibise. Tomanyire ate naawe. Onookikola tokikole. Akikole. Ate bakyoyagala. Katiitawo. Kasitoma yenna ajja njagala omukutadde mu siiti gye neetaaga. Ekyo ekiwala ekyo ekirina amagundi amanene. Kireeta mu siiti era. Kola ekyo. William, Jacobori. Oli musiba. Ogera bigambo bisukka bibiri. Njagala kumanya lwaki saafunye mulimu. Nga nseke n'olyoka owa mikwano gyange emirimu. N'otampa mulimu. Bafunye emirimu. Kiki ky'obuuza ng'omusiru? Anti mbadde ebuuza. Bani abafunye n'okubeera otafuna? William, nkola mu ofiisi yo nze manyi abafunye emirimu n'abatafunye. Erinnya lyo lye lisooka ku lisiti y'emirimu gye nakadde. Okikakasa otya?
ne kuddako abalala gwosooka waggulu. Kaakati lwaki sirina mulimu? Wankebedde bulungi message kusimuyo. Ate buli amusaagala onfule mwana muto, saagala ontunuulire ondabe olowooze nti ndi mbuzi. Saagala okuzibula n'okola kutya nga nfunye omulimu. William. Oli mukyamugaso gye. Exactly my point. Sinzatya okuwa abantu mulimu gwe nesikuwa. Kale imagine. William, imagine how I thought I was special. Nga nzena njagala nvuma abantu mbalinyene ku mutwe. Nga ndowooza ndi ndi wanjawulo. N'otompa mulimu. Ekwanga kyange ne kifuna n'otompa mulimu. Vuma omulimu gw'eguliya. Guliwa. Bafunye messages ne balyoka eyakwalula ejja kusigira. Tugende simanyi kyendi kiriwa. Okakasa otya. Muganga bali banakijanga jja naye bwetwalimu abo. Naye bannange nkukola okumanya buli ssaawa nokeeranga n'ombonyabonyaga singa kukola maka gange. Kakati Samani oli mwanyinazi okimanyi bulungi njagala omanye era otegeere obubi obuli butagamba ku muntu mirembe akuse obuzibu mirembe namugambye teri kikozesa buli kimu kikuwadde mu bulamu lwaki oyagala kukola okimanyi kireeza sipiidi n'abaana bange sibateekedde breakfast bitabudde nga kugwenina okubuulira kubangako omwana wa maama Mwebe. Yes. Omukazi bwakugamba nti nogenda kukola bizibu kyobulimu kyo. Omukazi katandika ebyokukola bino wammanga bisuubire omwegomba omucunga ng'ate wano mukwatanga giraasi n'ebikeme biyinza okuddako ebirala abakuvudde mu ngalo teri kikozesa mukazi. Tokimanyi mu nsi muno nti guno omulembe gw'abakati gwe tulimu omukyala yenna alina okubaako kyakola agatteko mu maka ge. Oli mutuufu naye ati nze sigattwako waba ogamba ogatta kanyaliza mirembe angatteko ki nakola yiyo kalina yiyo kalina nakola mu nsi muno kososa okuzimba kalina buli alina kalina agenda nga agitimba bwatimba atwagiralasi kalina simunyu nti buli muntu aba nako kalina kintu kyamaanyi kiwe ekitiibwa omukazi ave mu kalina bwaguuga yiyo yeri ku kitundu kyaffe kyokka atandika ogenda nga atandika kugenda bwakola. Mwana wa mmange olunaku olumu okwewunya nze ngenda nekutuunya nga ddala ebintu byovamu sigotegedde okuvamu kati kankubuuzi ogaana mirembe okukola singa bukya ku makya omwana eyampasa mukoddomi wanaŋŋaana okola oyinza kukola ki bwe kiyinza okusanyusa mukuba wangi nalyaki kakati Mwebe omwana wa tuye bweyogerako ebigambo byonna aliruddawa yazuuze dda yafunye atakyagambikako buli budde akaaba njagala kunta genda kukola yatokakuba yafunye zino ensonga sigenda zimaliriza nze naawe nga mirembe bweyogeraku taliiwo expera netuyingira mu nyumba nenina mirembe mpulya ekimu togiyita nyumba netwambuka kalina aye tojja kunsibuwalirako katonda yampa Appointment later. Mfunye omulimu naye njolekedde olusozi gambalaga. Mwebe wange. Kasimanyi. Sinzenda bafuna message. Eriyo titayo. Anti banga migende yokulokubiri. Mirembe nzakola kankonyebonye. Mukama ndowooza yankudde essaala zange. Bannange ntudde waka ne ntuketsera nga sikyajaawo. Nyiza simu ne ntuketsera nga yenyiga. Tekaali kazeeko kuvaddeako okunyiga simu. Kati kwobadde nga tolina mulimu. Ng'oli awo tolina byakukola oginyize. Naye I thank God kwa mulimu ogenda kukola. Ekyo kirungi. Naye omanyi ekiriwo keera mulese waggulu eyo. Simanyi bakebera kompyuta ku kompyuta. Omulimu kulabika ye tannafuna. Simanyi
oba bamugambye appointment letter agenda gifuna mu computer zali mukebera I don't know. Mirembe Kaira alina obuzibu kuba nga twabadde bulungi nnyo waka nengamba yetafunye message kwanze wait kati ate naze kukolayo twamugambye ate gambye nze muleseeyo nga mubuuza nga nnyega nengamba kambire nga mutebinagwe Mirembe dda yewo nemuviira naye mulesaaliyo tabitegeera naye mugambe gobeera naye mugamba kiwemudde alina kipapiramu Kaira namugambye netukkiriziganya nti agenda kulindako afune message. I don't know why she's doing all that. naye bambine bwewandibadde era owuliramu lubinga omuntu banno bwe mwasaba bafunye bwe tonnafuna ogumiikiriza Mirembe ogumiikiriza kyayagala okungamba nti ffenna byakola bye tukola I know naye okay, back one. Okay, okozota sweet wakati mmoja sana hakati nina chimbuzi mwakoze mutya mwokufuna emirimu zimusika kikyotegeeza twateekayo ffenna empapula ne tusaba Mirembe kibadde ekibuuzo tekyetaaga kibuuzo njagala ansi naze nyabo olina akamwa koogera wakoze otya nakoze nga bwe wakola enjawulo nti lwakuba nkusoose naye nga tewali kyamaanyi bwe nzijukira obulungi twagenda ne tutwalayo empapula zaffe nawe notwala there is a possibility okuba nti gwe byokola bibadde tebinnalabikawo at the moment lwaki togumiikiriza kiyinza nakubanga kampani gwe bampadde mulimu ekifo kimu nga nawe bagenda kuwa ewalala ekyo ekifo lwaki tebakisoose kiwanze nakujja wali eri ku sete square yange nsekubye wali obeera eri mbaale nga nyakumanyi nakuyamba nenkufunira ewantu wandibadde weewa at least you would think twice before doing whatever you did anyama kikuletera okulowooza nti kyokola kyakitalo and what I tried to do kiki kyolinakokola sisobola kutaasamu abantu babiri tuleke twekube kwekola bwoti babadde olaga genda genda n'omutunuuliro kiddangamu okidde gwe naawe opanye njabbalaaliwa amannyo nonsense usanga wazedda nazedda obwedda ndi wano nze nga sikulaba n'otankubira kasimu nti nange ntuuza nga lwaki oyambala otyo ovaawa mbadde mbeno nga bwe nagambye mbadde mbakunola appointment letter yange naye nakugambye nga ngenda wuuyo naye mwebe kiki omukazi linda akunnyonnyola owulira ensonga gyakugamba oba erimu Mirembe ndi musajja mufunyi nsula mu kalina nakola kitegeeza siina kyenjula oyo namukwata ne mugambera okuyita namugamba ebyo ebigambo bigamba mukyalawo nga lwaki oba obimugamba
ekituufu kiri nti mwami Mwebe ngenda kutandika ngenda kukola naye lwaki okola obuyisayisa obw'ekyalo okola byaki obiraba ngenda bikwata mbiwuuzumye mu buyonjo ndabe gyonakola togenda kukola sirina kye ngenda kukola naye nyamba tokikola togenda kukola Mwebe kyokubuulira njagala olunaku nasazeewo ngenda kukola togenda kukola kyonna ekigenda okujja mpozi nga kalina nakizimbako bitundu kyonna ekigenda okujja ndi radio chief esinga tojja kukola ompulira buwulizi samali bufumbo ki buno abakazi tugumya ate naye Mwebe akulemesa samali naawe ofuuse wa bulabe kati ofuuse wa bulabe gweogula zoono nze gwe kyogamba nze nzija mukyala wa mwannyinaze ku mulamwa bwe kiba kisoboka va mu maka gange obufumbo bwamwe bukulebya okutereeza weewuba wange naye nsitukira kuba mpise mu maka gange noneta mugago nga mmanyi otegeera oli musiru ate nze nsubira n'ensonga eyamba gwe namakaago ndowooza omulaba bwakimba mirembe olina okukola atambulira mu mbeera yakimba ajja kukola tajja kukola ajja kukola samali kubuulira ebigambo bino toddamu n'olinnya ewange ekigere toddangamu nedda ewange okumpita naye gwosiyinza kudda nze nawaani yeeguya kyoba okola tomanyiira fayire eziri eyo wano tewali mulimu wabula ng'olabika oliko empewo ezikulondoola tewali mulimu gutya emirimu fayiro gy'otaddeyo yeemu nez'abali newankubadde siseesimu naye ekyo kyennyini kikulaga nti ebbula ly'emirimu bweri abaana bangi abasomye nze omu ku bantu abakooye okunoonya emirimu noonyeza emirimu n'empoowa abaana bamaliriza okusoma obasanga bamaze okugradweti nga bali mu kwasa mabaafu